Genze mu deep politics. Omusajja omugezigezi yagamba, if you want to liberate the body of people, first liberate their mind. Omukulembeze waffe bwe yakitegeera yabakana n'omulimu gw'okuzuukusa bannayuganda okusooka. Mulabe waffe gwe tulwanyisa akozesa ba socialite, akozesa abayimbi, akozesa social media ba TikTok okumakinga sure nti abasasula okubuzaabuza bannayuganda ne mainstream. Naffe wano tukozesa social media okumakinga sure nti bannayuganda bakola ki babuuka. Naye waliyo abantu siba batamanyi na mulimu gwe tukola ate nga balaga bali naffe mu lugendo luno. Tebamanyi na ngeri ki gye tusobola wangula luki lugendo luno. Ogenda muwulira nga mukulembeze wa diaspora n'opuchaputa najja n'akugamba nti ebyo bya social media tebiina nnyo makulu ffe tulwana. N'omugamba mulwana mutya. Olutalo mwe mululwana lutya munwana ey'enjawulo gye mutugamba okutulaga nti kati ffe tetulina maki makulu. Mpuliriza bulungi abasajja bano beba politician betugoba bampuuga tubagamba twagala kuva mu busibe bajja batugamba tugenda baleetere mifalisa emirungi mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti tugenda baleetera TV mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti mugenda na kusamba omupiira tugenda bakolera ekisaawe mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti mubadde mulya kawunga kati mugenda kulya nnyama. Beba politician be bakola. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti ngenda kuzimbira Nayikondo. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti ngenda leeta ekimotoka ekifukirira oluguudo. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti kwatayo omutwalo kwatayo ebiri mundabiranga ddala. Munnayuganda akugamba ffe twagala kujjako Museveni nti ngenda baleetera mosquito net temufaayo. Ng'eri bwe balya ssente ezirina okukola ki ezirina okuzimba emyala nga teweeryetaaze mosquito net senga ensiri ziba teziriiwo tewalyetaaze mosquito net emyala giryawo amazzi tegatambula ensiri zibiikiraawo ne zijja zikulume baganya okukola omwala akugulira ka mosquito net ez'omwala yaziridde. Abasajja bano zenkola zaabwe kati saawa zino ffe tubeera wano nga tufuba okulaba nga tubuusa bannayuganda bannaffe okulaba nga bategeera olutalo luno. Ebintu bino ku social media waliwo bannaffe abagezaako kiyiwamu amazzi tebaagala kubyogerako. Navaayo nenjogera ku ki ku diaspora obuzibu obugirimu nti mulimu abakulembeze abalungi n'ababi nga simenshonize linnya n'erimu ne tugamba nti amaanyi agaasooka mu diaspora nga za Amerika nga zi South Africa nga tegakyaliwo nenkusongera ku bunafu obuli mu baleaders ate nga tukimanyi bulungi nti Museveni alwanira mu structures. Abakulu bavuddeyo samentioninga linnya n'erimu abakulu ne bavaayo ne bakulaga nti abataddewo embeera balwana nnyo. Gwe ukiseka toyina byogerako bino lwaki ninnya mu mugaati nina wenkoonye awali ki awali obulumi awavundu. Bali ku social media mu buli lunaku bali eyo beebase. Omu yatuuka n'otugamba nti bino ebya social media tebirina nnyo mugaso. Nga naye mukulembeze akulaga nti mwe byemukola temuli makulu ebyo naye nga toyina ngeri gy'osobola kuwangula mu lutalo luno nga munnayuganda akyali musiru nga bw'abadde. Yensonga lwaki omukulembeze waffe afuba okulaba ng'azuukusa munnayuganda buli kaseera asigale ng'azuukuka. Baavuddeyo waliwo omukulu oyo akulira United States ow'omu America sebo yazze wano ne kuki ne ku TikTok yatuukidde mu bulayivu bw'abanyampi betumanyidde ddala nti abo si bankyukakyuka mwe yatuukidde kiseka. Toyina gondi etwogerako njogerako MB ali mu parliament kati olugwegwegwe kaceera ali eno olowooza bino ebintu leka nkubulire buno obukulembeze buno jesi kwekola ki kwekuŋŋaanya kulaba nga tukola ki tugattako. Nganze bwenkeera buli kaseera okumakinga sure nti mbeerako n'ettafaali lyenteekayo naawe bw'olina okukeera so si kuvimbira mu position ovimbira mu position nga Museveni tannavaako. Tulina baganda baffe abali mu busibe be baasiba nga tebajja kuteebwa
nga Museveni abatafuddeeko tebajja kuteebwa bakibalama baabula tuyina abafudde twetaaga kubeera active sikudda mu mizannyo gya kuvimba kwogera luzungu bakozesa oluzungu lungi nnyo okunnyonnyola akantu akatono bwe kati beekweka mu luzungu okulaga nti bagezi naye nga IQ yaabwe ne reasoning capacity zero ogenda muwulira kisekka saakumensionize erinnya kiki ekikuleta ku media okunja Samira oyagala kuŋŋamba mu chaputa yammwe mwenna muli balungi nga bw'ogamba nti oli mulungi muli kirini tuyina wateekeddwawo okubaako abyogerako mwe mulowooza mutuvuga buvuzi ffe tuli basibe bazibe muli awo mwe mututwala gye mwagala mulowooza tuli bafala bw'ali wananja Samira tisirina kwogerako sirina kwogera naakuyogedde ku linnya lyo